okubategeeza ebifa mu ggwanga na nnyo ebifa okubulisa eddagala lyaffe okuva mu kitongole kya National Medical Store okugendera ddala kutuukira ddala ku malwaliro gammwe agali mu byalo, agali ku miruka, agali ku kugombolola n'amanene. Ekitongole kya National Medical Store kyaweebwa obuvunaanyizibwa n'essente ez'okulaba nti tugula, tutereka ate tutuusa eddagala eriba lisabiddwa amalwaliro gonna ga gavumenti. N'olwekyo tuzze nga tukola omulimu gwaffe nga bwe tulina ogukola. Kyokka ensonga gye tuzze okunnyonnyola Abannayuganda olwaleero y'ey'okugamba nti Abannayuganda abangi tebamanyi nti eddagala lino tulituusiza ddala mu malwaliro gaabwe wonna mu ggwanga lyaffe. Twagala tutegeeze Munnayuganda atuwuliriza n'oyo atulaba nti eddagala lyo tulituusiza ddala mu ddwaliro lyo. Ate muzze nga mulaba emmotoka zaffe nga zireeta eddagala eryo. Kyokka waliwo obuzibu obubaddewo bwe twagala mutuyambe mmwe nga Abannayuganda okugonjoola. Kati eno kaweefube eriko yakulaba nti eddagala bwe liba lituuse mu ddwaliro lyo, oli aba alijjeemu mu bukyamu tomukkiriza, oba oli wa bodaboda, oba oli n'emmotoka, oba waliwo gw'olabye ng'ayagala kukukusa eddagala lyo, tomukkiriza kulijja mu malwaliro ge tuba tulituusizaamu n'okulibba, oba sinakindi okusaba ssente nti osasulire eddagala eryo nga lya bwereere. Kubanga eddagala lyonna lyetuwaayo mu malwaliro gwe ng'omulwadde ng'Omunnayuganda oyina okulifuna ku bwereere. N'olwekyo oli omusawo bw'akugamba nti eno glaavu eri wano, sooka osasule, ng'olaba nti ewandiiseeko ebiwandiiko ebitegeeza nti si yakusasulira, tokkiriza. Ate si kugaana kokka, waliwo essimu gye batuwadde wano eya Health Monitoring Unit. Kuba essimu eyo aba Health Monitoring Unit bajja kukonektinga ku poliisi ekuli kumpi balabe nti bakuyamba, ate ne bayamba n'Abannayuganda abalala okulaba nti eddagala lyabwe tebalibba. Tugambye nti tulina ebyoma ebyakalimagezi ebituyamba okutegeera oba okumanya nti eddagala eryo lituusiddwa mu malwaliro gaffe. Eyo DMT2 gye tubanyonyodde, bw'ogenda ku Google n'owandiika ennyukuta D, M ne T n'oteekako akatoonyeze N ne M ne S nga NMS, ejja kutuukiza ddala butereevu w'oyagalira okumanya eddagala lyo ani bwe baaliwadde. NMS erituusizza ku health center yo, kyokka ani akutte eddagala eryo oba asayinize nti eddagala eryo alifunye, ate eddagala eryo liriwa. Tugezaako okubeegayirira Abannayuganda mwenna temuddukira mu malwaliro kubanga eddagala lituuse. Genda ku malwaliro ng'oli mulwadde. Bw'oba toli mulwadde, tukusaba ne seekusaba yonna toddukira mu malwaliro nti ofune sheya yo, kubanga tewali sheya ey'eddagala. Sheya ebaawo ng'oli mulwadde. Bw'oba toli mulwadde oba tolina sheya ku ddagala NMS oba gavumenti lyebeewaddeyo mu malwaliro gaalyo. Ebikozesebwa n'eddagala lyonna lye tuwaayo tugezaako nnyo okulaba nti tuteekako twaliramba, ebintu byonna twabiramba Government of Uganda not for sale. Kati awo obuzibu bwe tulinamu obutono
egamba bw'obanga tosobola kusoma luzungu awo kisobola kuleetamu obuzibu. Kyetuva tugamba abantu baffe nti osobola kubuuza muliraanwawo mu ddwaliro, munnange eno eddagala ebampadde oba zino gloves ebampadde za gavumenti za kusasulira, kubanga oli akuwandiikira buwandiikira bwe ziba si za gavumenti n'ozigula wabweru wa ddwaliro. Kyokka oli bakugamba nti leeta ssente ate nkuwe glove ng'ali munda mu ddwaliro, emirundi emingi ebintu ebyo biba bya bwereere ate wandibadde ng'obifuna nga tosasudde kasente konna. Tuyina mama kits kubanga ekyo tuze nga tukyogera. Abakyala bangi zino mama kit si zizonga omukyala bw'oba ozze kukebeza oba ku antenatal, kubanga abantu babadde mu malwaliro bagendayo abalala ne balwana ne bannaasi nga baagala mama kit kubanga baze ku antenatal. Nedda, eyo mama kit tebayo ng'oze ku antenatal. Mama kit ebayo ng'oze okuzaala. Gavumenti yagiteekawo okusobozesa okusikiriza bamaama okujja mu malwaliro kuzaalira mu malwaliro ga gavumenti. Kyetuva tubawa mama kit eno nga yabwereere. Zino mama kit weeziri. Kyetwagala kubategeeza nti mama kit zino weeziri kuva ku health center okweyongerayo waggulu mu malwaliro gonna ga gavumenti. Oli bw'aba akugamba nti mama kit weeri, kyokka olina okuleeta ssente, tokkiriza kumuwa ssente kubanga za bwereere ng'eddagala lyonna lye tuba tutuusizza mu malwaliro ago. Ate bw'oba okitegeddeko nti waliwo abbye mama kit zino n'azitwala wabweru w'eddwaliro mu buduuka bwabwe obubeera mu maaso g'amalwaliro ago, tuyambe otegeeze bekikwatako, bamukwate ate bamuvunaane nga ekirina okubeera. Enamba y'essimu eya HMU nayo bagituwadde, mugirinaawo mugezeeko kugikuba. Eri eno noti 8 2 4 7. Bw'oba ogikubyeko egenda butereevu mba health monitoring unit, ate bajagezaako bakuyambe okugonjoola ensonga zo. DG oba akulira ebyobulamu mu Ministry of Health, DG Dr. Laro atugambye nti kati ministry egezaako kulaba nti obwomu obwo bwa kalimagezi obulondoola eddagala kutuuka ku mulwadde bagenda babutestinga ate babutadde mu malwaliro ag'enjawulo. Tuyina tulowooza nti omwaka gw'ensimbi guno nga guggwako bujja kuba butuuse mu malwaliro amangi aga gavumenti. Obwo bujja kutuyambako okulaba nti tutegeera ani aweereddwa mama kit eyo, ani aweereddwa kwatemu eyo, ani aweereddwa ARV n'eddagala lyonna lye tuba tutuusizza mu malwaliro gaffe. Ate agambye nti etteeka kati eribonereza abo ababa basangiddwa nga babbye eddagala linafu nnyo, terikola kye lirina okukola, teriziyizza ababbi b'eddagala. N'olwekyo kati waliwo etteeka minisitule y'ebyobulamu lyereese mu palamenti, ate twagala Abannayuganda mwenna muliwagire, erina fayini za waggulu okusinga ezo ezibaddewo. Omuntu abadde ng'asangiddwa oli omusanga ng'abbye eddagala erikununkiriza mu miliyoni nga 100, bw'agenda mu kooti n'omusingisa omusango, kooti emuwa fayini ya miliyoni 5. Kye kinene nnyo ekisingayo. Kati kyetwagala kulaba nti kati fayini ezo zongerwako waggulu kuva ku miliyoni ezo 5 okutuukira ddala ku miliyoni 10. Sinakindi batuwe ekibonerezo ekikwatagana n'omuwendo gw'eddagala lye tuba tukusanze nalyo.
bwe tukusanga n'eddagala lya miliyoni nga 100 twagala osasule emirundi 3 bya value y'eddagala lye bakusanze nalyo kati fine egendera eddala miliyoni nga 3 bwe tukusanga n'eddagala lya miliyoni 100 tulowooza nti bwe tunaakola bwe tutyo tujja kuziyiza abo oba tujja kutangira abo ababadde bagufuuse omulimo obanga bizinesi yaabwe okubba eddagala ly'Abannayuganda ate ne baddamu ne balibaguza oba ne balitwala ne balikukusa ne balitwala mu kliniki zaabwe oba mu mawanga agatuliraanye. Ya Uganda osome article 17, the duties of a citizen. Duties ndooza nyingi naye at least kankuweeko zino zenzijukira. The duty to cooperate with lawful agencies in maintaining law and order. Duties za citizen mu constitution zikakatikako okukola ki okukolegana naffe okukwasaganya oba okukwasa amateeka. Then waliwo duty endala gyenzijukira gye tutera okubabuulira nti the duty to protect and preserve public property. Gwe toyinza gamba nti eddagala bali eri balibba naye mwami Kamabaale yamanyi ekyokukola. No. That property is yours, just like me and somebody else. So gwe toyinza kutusuulira mugugu okukwasisa kw'amateeka kwetaagamu omukono gwa buli muntu. Ekyokusatu, komawo ku poliisi. Bw'ogenda mu article yaffe eza poliisi kubanga tulina article 211 ne 212. 212 eyogera ku poliisi nti bw'eba ekwasa amateeka eyina okukolegana n'ebitongole ebirala n'omuntu wa bulijjo. And I think they always say to cooperate with civilian authority. That's why I am here. And other security organs established under the Constitution and the population generally. Kati gwe munamawulire awo woogwa. Bwe nzija okukolegana naawe mba nina we nsinziira. So ezo mbadde njagala nkole ki mbirambike bulungi. Ekirala kyekintu mukulu Warren kyabadde ayogerako ekya okusoomozebwa kwe tufuna bwe tuba tutwala abantu mu makooti. Ekyo kyayogedde badayite mukitwala lightly nti omusango kyobola nti poliisi tutwala emisango mu kooti egimu ne giyitamu emirala ne gitayitamu. One, waliwo bw'osanga nga omuntu omu afunye obukugu mu kumenya amateeka nga amanyi engeri gye bakubamu amakoona. That is kimu. Ekyokubiri, waliwo bw'osanga nga bwe yabadde amenya etteeka yamekinze sure nti talekaayo kantu mabega kye tuyita living traces. So ekyo nakyo kisobola okunafuya omusango. Waliwo kategori endala egulirira ba witnesses. Wali ogenzeko mu kooti ne bagamba nti ono witness mu Luzungu he has turned into a hostile witness. At least in my career as a police officer ebyo bye tubeeramu. Ne mukwata omuntu nga amuyinako obujulizi wuuyo naye mutuuka mu kooti amuyinako obujulizi ne yeekyanga. Zafande ekintu nkivuddemu. Now, what do you want us to do? You have betrayed the prosecution process. Ate omugugu oli so kyova olaba kyekituleeta katuuti nga kano nti abo nabo tubayina. Ekirala bakyogeddeko wano. Bw'onabba eddagala lya miliyoni 10 ne bakuba fayini ya miliyoni 5 kulaki enkya toddayo n'obba erirala? Surely n'ekyo nakyo mukulu Kamabaale ajje wano akinyonyole. I think no. We really need to refocus on some of these issues. So, ngamaliriza.
ebintu bye twayogeddeko one nawadde obukakafu kubanga waliwo omuntu yagambye nti Solomon Serwanja yafunako obuzibu lwa kulwanisa ki siina background information to that effect naye nga poliisi njagamba buulire nti egyo emisango gye mutera okulaba gyonna gye twala mu kooti tukolera ku intelligence ate intelligence gye tukozesa bantu sources bantu